Ng'ebula ennaku 3 zokka okubala abantu kukomekkerezebwe, ekitongole ekivunaanyizibwa okubala abantu ekya Ubos kyongedde ku bakozi baakyo abalala naddala mu gombolola y'e Makindye. Kino bakikoze okwongera okunnyikiza engeri y'okubala abantu mu bitundu by'e Muyenga, Namuwongo ssaako ne Kanyogoga ebibadde tebinnaba kubalibwa. Bukasa and Namuwongo are part of our body. They are still part of our body. Much as in this exercise they are separate. So, if we see that Namuwongo needs people, it will be better to reinforce them so that the old Bukasa exercise goes well. Or Bukasa, the new Bukasa. Now, let me ask just in summary, Chairman here is in the field throughout in second. Abali ku mulimu gw'okubala baba bayite ba Enumerators mu bitundu bino bategeezezza nti ebifo ebimu bibadde bikyalimu abantu bangi so nga ate bibadde tebinnaba kubalibwa. Kyokka abakulembeze mu bitundu bino balaze okwemulugunya kwabwe eri aba Ubos abasuubiza abantu naddala be bayita ba guide emitwalo 2 buli lunaku, kyokka okutuusa nakati ssente zino tebannaba kuzifuna. Twagala Ubos esasule abakola training sente ze baakanya 2,000 ekyo tukiremeddeko. They have to pay their money the way they agreed. 2,000 buli lunaku. Akuliddemu ababala abantu mu bitundu bino Zimbe atubuulidde nti basuubira okumaliriza okubala abantu mu budde obwateekebwawo. So, it's an issue of only what verification. You get it? Now, we are talking, this is not a matter for discussion. There are so many people there who are waiting for you. Or I'm only trying to mobilize what transport for you. And nobody in this motor, if she's here, she's going to begin distributing you as I sit here. So, the people who are going to Namuwongo, I don't know, so, here you're taking. Who are the people who are going to Muyenga? Ekitongole kya Ubos kyateekawo ennaku 10 okuva ng'ennaku z'omwezi 10 paka 19 nga wekigenda okukomekkereza okubala abantu mu ggwanga lyonna nga newankubadde ebula ennaku ntono abamu ku bantu bagamba tebannaba kubalibwa.